Grosh updates calling kubuzaako mukwano gwange yonna gy'osenzedde kansubire nti oli bulungi. Ejjo yabadde birthday ya mutabani wa Rape ng'aweza emyaka 9. Bw'atyo taata we naye yavuddeyo ne yejja mu ggalale. Ne mutabani wa Nyanzi omukulu James Churchill naye bw'atyo yeesimbyewo ku kifo kya Youth MP Kampala Central Region naye abantu bangi bafulumizza ennyimba mpitirivu eza struggle naye nga list y'ennyimba zonna yiino ngikuleetedde sooka weewulirireko ate munaye ogambe goluyimba ki olwakusingidde naye ng'ewagiddwani omukulu wa Dog Nation yagiri mitambo byebyo nno eneno ebira Grosh updates mukwano gwe n'atanawa subscribinga ate gwe eyakikuledde nsiba nkugamba nti gwe asinga mu kintu kino mbaagala nnyo kankomewo. Leero katugabe ku Max ku buyimba obw'enkyukakyuka. Yes, bonna bulungi naye njagala okomentinga akakusingidde oba bubiri oba busatu DJ teekayo. Oyo kwekweka bwekirumya bulokinga ndi wa Bobby Sekweka ne watampita ngereka kankikuba wa mwelatu timu za kapitwa kuwa inekeba kose katono kabula ketukaba ketwesangula abo banega tubabona teka ya kalala lumba lumba bona bolonda otikina murena owaye mama nawe tata otikina murena jajja lumba bona bolonda otikina murena londa kuma niga banja bano bagenda tutta teka ya kalala. Time for Kyagulanyi bamuzeyi mutoke kanonye kalonde kakume bwakabba kabanji yangono nolensi Kyagulanyi lumba 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 Kyagulanyi balumbe lumba Kyagulanyi balumbe fetusimbudde atanakola kali oli kuki lengereka Bananga ija kalala. Ano kabadde kankutudde teka ya kalala. Ebintu onajjapa kuba kalulu yayagalwa abantu agenda okuba kalulu kino wekiggwera ogenda wulira enduulu buli muntu agende amugulaisiga ekyalo kye abantu kusigala bali mu maka gaabwe. naye abanyola emputu mwagijja wambuuza bannange emputu mwagijja wambuuza ngamba lyerya kiiki yabwa olina balala emputu mwagijja wasebu minisita anaavaayo n'abagamba baana bakyali mu gye baleka ddi Kyagulanyi bw'ayijja kuno mugende mu byama emisiminimiminyi Kyagulanyi yabadde tannatuuka siminimimini nnyong'ongunyang'unumunyi yasanze bamuliize ku makubo bantu mmwe emisimi nyang'unumunyi emputu ne mulyoka mutandika okuwagira misimini nnyong'ongunyang'unumunyi emputu eyo ne mugyayo ebipande ne mugyayo emiti misiminimimi nyang'unumunyi emputu bakyali mugyebala emputu eno emwanyi twali tumanye emputu eryeri mu basimini nnyong'ongunyi minimimi Kyagulanyi ssente mwagulidde fenna mu national
nyale memaze emyaka 40 teyina nakantu kekola ekopa kufe kati ntuusano ndaba Moses Balieko ali ku ambulera yaffe awanisa ambulera kiri kunnuma 40 tulinake twali tukopieko gikabakoze naye kati ffe twakajja myaka 5 tulina ebyaffe byali kukopa najira okubona n'omukulembeze gwanga amukundi fulaga yena amukwasa gu fulaga ogunene kiri kunnumiriza ambulera ya Kyagulanyi Honorable Moses Balieko agikutte kati boti balina byabwe bebayiyayo oba bayiyeyo akati oba bayiyayo akagogo bali basigala mu kibaasi kyabwe batakopa byaffe nkunoonya kutwala muzeeyi entebe agambe ayagala gwe sikufera osaze wongobye kafe agenda kutuuka ssaawa 3 ez'ekiro ono ankubite nanga nti muleete wano akupiikinge ogende okimeka kati togenda si byakufera muzeeyi kakati ssebo taata aganye taata waaba aganye ndowooza nze kanvuga enzireyo taata mwana wange mama tuva kwogera ku lwaleero naye mbalowoozaako tuva kwogera ko ne munnooyo olwaleero maama ulira akafuba kakakyali maama kasooli mulamu katonda yeebale bannange katonda yeebale mwana wange bannange abazaala muzaale naye banyekire ku buzibu omusajja gatega mumuse mbwantwala wabeereka tugenda kulongooza